Uganda yonna Kampala yonna Kajambo. The lawyer. Nonetheless, before the end of this week, by force, when the hearing commences, we have received everything that we wish to have, what we intend to examine in prosecuting the accused persons. So, Mr. Chairman, I must apologize. On record and such that my brother, the FNAT Gift, doesn't lose touch again. Our chambers on court 33 Lumumba, just for the record of court, just in case he loses touch with us. Our co-counsel, Counsel Elizabeth, is always around here. He can also get in touch with us, just such that you don't lose touch again when you are and our phones are. You cannot serve us today in affidavit in court over some people who have been in jail for over a year, and you expect us to again ask for an adjournment that we should respond to this. A bail application takes a whole year to be responded to, and then court makes a ruling. I think the prosecution also must start handling these matters professionally, because this is happening over and over and over again. And my colleague, I think, was responding to matters of law. What we live Bamutula mu mpangise kati ze nkoze ntya buli tujja tebatuwa baana buli tujja tebatuwa baana batubuzaabuza nze mbadde siri wa kujja naye kindeese wano ku lw'omwana wange omwana yali anyamba era tebavunaaniza neneewola ssente nenkola ki kati tukoze tutya okutambulizanga obwere ne gavumenti n'atutwala etya gavumenti keno ebonyabonya abantu mu Uganda omwavu wakufa ku mbeera gye tulimu nga twajja mu kooti eno tutambudde emyaka tugenda mu emeka tetwali bwenkanya bajja ne bateekako nti nga 29 ne bawunzika nga batuyisenga 14 lwako kipayopayo ky'abantu baffe bagenda baleeta olwaleero nga bulijjo tebatutegeezeza mu butongole naye twakiguddemu bugwi ate nga mu nkola eya bulijjo balina okutusaavinga oba okututegeeza mu butongole nti omusango gujja ate batuse mu kooti nga tebalina mujurizi. Ekyokubiri nti tukitegeddeko nti omu ku bantu baffe Muganza Joseph ali mu mbeera mbi, ali mu ddwaliro, atali mu ddwaliro ali mu kkomera naye nga yasanyalala okugulu era nga tukifunya amawulire okuva mu kitongole ky'amakomera. Tugenda kuwandiikira Commissioner General okulaba nga afuna obujjanjabi obw'ekikugu kubanga ekitali atumanyi teriyo ddwaliro. Tambuza we bati enkuba etukube nga woolaba tuzidde mu nkuba sawa emu yansanze wano tunoonya transport buli kana kuba tuyita mission yaabwe tugirabye yakutwavuwaza ebintu byonna bituweddeko lwa kooti eno talina mazima naki nabwenkanya so mu mbeera yonna twetamiddwa tukooye esookera ddala abaana bano balaba si baamagye tekuli amanyi mundu wabula ekibavunanya okuwagira oyo omununuzi waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Yanga simulabi bajja ne bateekawo date emisango 18 omulundi gumu nenga gyonna yategiyamba kubanga lwaki
baagala kutwavuwaza emishoni yaabwe. Ate kaakati baatuyise nga 14 kyokka enkuba etukubye okuva awaka paka wano tetulina kye tufuna tubonaabona. Kati omwana wange baamusiba yaliko omukazi w'omulala ng'ali lubuto n'omujja we tamumanyi kyokka akaana kati baakansuulidde nnyina yagenze ebweru kati nsigadde n'akaana era nkalese eyeeka era kati nzirayo nkasange kati kitaawe waako ali enaabonaabona nange mbonaabona omuzadde n'ezzadde lye libonaabona kati lwaki tebatuwa abaana baffe batuwa abaana tetulina abaana baffe abaana baffe tebamanyi na mundu ate Museveni yagenda okujja yasanga abaana baffe bayonka batukubanga amasasi ng'abaana baffe bali ku migongo owulidde gwa Museveni kubanga ayingira ate kati naye ayingidde ate kati abaana baffe era tubonaabona tunaafa tubonaabona bubonyibonyi. Tujja kuba tufunye obujjanjabi obutuufu obw'omuntu waffe okulaba nga ajjanjabwa naye ate n'ensonga endala okulaba nga obujurizi bonna nga tebannaleeta mujulizi bulina osooka okutuweebwa ng'amateeka bwe gagamba naye nga tukimanyi nti tewali nnyo musango abantu bano nga bwe tuzze tukyogera bulijjo kunyigiriza oba kutulugunya nga bakozesa amateeka naye tujja kusigala nga tulwana kye tusobola mu mateeka okulaba nga bafuna obwenkanya oba nga bafuluma. Ekyo kyakwekwasa bannamateeka abali musango tulinga 5 balina offices ate kuliko n'omu abeerera eddala no buli lunaku n'olwekyo kyakwekwasa tumanyi nti n'ennamba zaffe azirina naye tumanyi nti tugezaako kwongera kulaba nga abantu bano batulugunyizibwa.